Gande seno lero nga sinnawo mulanamu nga nkala nga mponya ne bulangitize ensonga za Pretty Nicole kyaddaaki Pretty Nicole amaze n'apondoka byonna byabadde akola efujjo lyageza akola ku bannayuganda amaziga gakabiza maama we gakabiza abantu abadde basobola okugeza akola bika nti bamuyamba avuddeyo naye kuba mutima wakati nga munakuwavu nnyo mu maziga gabadde akulukusa Pretty Nicole yavuddeyo n'agaba na Uganda nti asaba kubeetondera bino yabisiza ku mukutu gwa TikTok ng'alaga nti amenyesa omutima n'agamba nti abo bonna ba disappointinze emyaka emingi egiyise aba disappointinze omwaka oguwedde omwaka guno nga gutandika na buli awulira nti akwatiddwako oba afirinze pain ngeva ku Pretty Nicole abamu kwabo bwe twayogerako tujjagera ku Madam Germany oyo omukyalo yalageza kulabika nti amuwerera atujjagera ku Kafuta Queen omwana oyo yamukuba oyo n'amusibisa atujja kugera ku mama we mwennyini omukyalo yabambi ali innocent talina tabu yona n'abalala abadde basobola abadde bavuddengayo Hajat Kulthum bonna omukyala wa Dr. Akram mchala wa Engineer Akram sorry so Dr. Kulthum be bamu kwa abageza kulabika nti ba facing pain era show media badi amu criticizing nnyo ng'asayire omwana ono omusawo nga bamulabange yayononeka omusege talina future talina kiddako abo ne batuka n'ogamba nti obuli awo nsi yamuwa omukisa katonda amblessinga nenalemerera okukozesa omukisa gwe nga bwe kirina okubeera Pretty Nicole oluvannyuma lw'okwekuba mu mutima nalaba ensi bw'abeera sometimes obeera mu banno ng'olina ebbugumu okuva mu bantu ono akuwaga ono agamba kiri oyinza obutalaba nti byokola bibi oyinza n'obutalaba effect eri mu bintu byogeza kulabika nti okola naye singa ensi kutuusa akaseera ne kunyiga squeeze ng'oli wekka ogeza kulabika nti maama kye yali aŋŋamba kyali kituufu nakyobola nti ebiseera ebisinga abantu abamu bavaayo ne bagamba mama singa akyaliwo n'addize ne mweto ne mugakyo kiwali oŋŋamba kituufu kasoka ne Pretty Nicole atalize maama we kuva mu bulamu bw'ensi yavudde ne yeetondera bannayuganda bokka si maama yekka neetondera buli muntu yenna gwe yakosa olw'ebikolwa bye gwe yakosa n'ebigambo bye abagamba nti yababbira abasajja bonna n'agamba nti mumusonyiwe oba oli awo ebiseera ebisinga basooka kwekola ne balyoka bajjukira okubuuka Pretty Nicole yali akatula ekyomusanvu mabega kawe tusuubira nti oba yali agenda kuddayo okukola ebibuuzo ebyo era nalaga nti ye n'ekigendererwa kye tekiri nnyo namukulabika nti asoma ekigendererwa kyakulabika nti ajja ayingire music industry atandike okuyimba akuba omuziki ebyali bigambo bya Pretty Nicole yabinegambira nze kennyini my first time wenageza kulabika nti musinkano okumubuuza nti ekigenda mu maaso kiki ekikutawaanya what's wrong with you ekituufu kyoyagala nagamba nti ye ngaayo omuntu ekyamazima yandibanga tayagala kusoma ng'ayagalageza kulabika nti aconcentratinga ku career ye eya music togera bino Pretty Nicole yavudde n'ageza kulabika nti awaayo okwetonda kwe apology n'agidelivery nga mu butongole n'agamba nti wano ku social media ku TikTok we byatandikira we nakolera effujjo lyonna we lyatandikira eryo kalidda ku YouTube so wensabire era wensinzidde akaseera akoolwala olunaku olwaleero ne ŋŋamba nisaba kisonyiwere buli muntu yenna yavudde n'agenda ku TikTok ye ne yeetondera buli muntu yenna yeetondera Abannayuganda neyeetondera bazadde be neyeetondera mikwano gye family na buli muntu yenna yageza kulabika nti akusoba yebaza n'abasobodde okugeza kulabika nti bamugumiikiriza mu kaseera nkano nga buli omu amulaba nga kisiimula buli kaseera nkano nga buli omu amulaba nga kyenyinyalwa waliwo abaddewo ne basigala nga bamikwano baddala ne basigala nga bayimiridde ku lulwe so Pretty Nicole yabebazizza nnyo n'asalawo n'agamba nti kati yeetondera abalala bonna era yalokose n'agamba nti kati ekigendde kyonna yasalendalinze byonna n'abiddiza Katonda bagiyita Buzzsport Trend gwe mukulu kwesinzira okuweereza nsaba Katonda abankumira tujja kuddamu tukwatagana te mu programu endala ezinaddako olwaleero nkomye wano Mukama Katonda babankumira kuzine muganda Atlas Stella ku kamera mbere bulungi